mukwano gwange ey'amafuta yo ekutte oba mukyali ku kyabulezi ate ekiri eno mu ggambwa Kasanda eno awatali fire brigade mbeera bwetyo bwetambula. Ekimotoka ekirala eky'amafuta kikutte omuliro. Ndowooza nga sizoni w'enejjanga yakasana, sizoni endala nejjanga yankuba, sizoni eriwo kati ya bimotoka by'amafuta kubeera nga bikwata muliro. Akatambi ako ngenda kakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okubeera nga okeerabirako. Naye bannange ku kyatuuseewo mbadde neerabiddewoyo ku kyatuuseewo ekigoogwa mu mazima ga Katonda sisobola wadde okusemberera mu kimotoka ky'amafuta ne bwe kiba nga bali mu kikyusa bukyusa mupiira nga si accident naye ng'omupiira gwabise bali mugezaako kikyusa bukyusa mupiira bateekeko omulala. Sisobola kubeera nga nkisemberera naye omusajja ono obuzira bw'alina n'omutima omugumu gw'alina kwegana okwagala okutaasa embeera eriwo. Musajja wattu akutte buli kyetaagisa enfuufu agiyodde akasuseeko ebintu asobola okubeera nga ataakiriza omuliro ogwo ogukutte ekimotoka gubeere nga gusaasaana. Naye mazima ga Katonda kubaalabyeko ekimotoka kiri nga kibaluka, kubaalabye obutambi bw'abantu abadde bayidde omuliro, sikini zonna nga ziweddewo, g'osobola n'okusembeera okukola ekikola omusajja oyo kyali mu kukola ekyokwagala okuzikiza emmotoka eyo. SMX nze awo beera tondabye. Muyinza ogamba ndi mutiitiizi, genda mu comment section ombuulire gwosobola okukola ekikola omusajja oyo kyali mu kubeera ng'akola oluvannyuma lw'ekimotoka kyewalabye ekyamafuta ekyatulisa abantu bonna babaddewo. Naye omusajja akulaga ekimotoka kikutte omuliro naye ali mugezaako nga wasobola okubeera ng'ataakiriza. Abasajja nga bano ndowooza be baddirirwako bali eri owa traffic eyakola omulimu gwe wakati mu nkuba efudde emba, n'addirira oli owa traffic eyakubibwa empi ku mulimu naye bambi ng'agezaako okubeera ng'asaavinga ggwanga lye. Naye noono naye omusajja yandifunye ekifo ekyenjawulo mu ggwanga erya Uganda. Kwegamba abasajja nga bano obutambi nga buno ebulaga nti Uganda zaabu, Uganda likkula lya Africa. Akatambi nga nkakuwa okuva gye katandikira paka gye kagwera naawe okeerabireko. Naye nga sobeera nga nkakuterako kangusawo subscribing nga ku SMX Media tojja kwera. Mukwano gwange ey'amafuta yo ekutte oba mukyali ku kyabulezi ate ekiri eno mu ggambwa Kasanda eno awatali fire brigade mbeera bwetyo bwetambula. Si nnungi n'omulundi n'ogumu mu mukwano gwange ampuliriza.